Minisita w'ebyentambula mu ggwanga Fred Byamukama akedde kulambula omulimu ogukolebwa ku luguudo lwa Masaka Kyotera Mutukula oluwezaako obuwanvu bwa kilomita 86 nga lwateekebwako obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 695 era nga lwakwasibwa kampuni ya Chiko. Minisita Byamukama asoose mu kafubo n'abakulembeze okuli mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja ng'ono amubulidde okusoomoozebwa okuliwo omuli enfuufu esusse ekivuddeko obubenje obungi ko n'okutaataaganya bizinensi ekivuddeko ekibuga okufiirwa omusolo. There is a lot of dust. There is a lot of accidents and we are also affected as a city. Ababaka ba Paalamenti ab'ebitundu bino basabye ensonga y'oluguudo luno emalirizibwe mu bwangu kubanga lutambuza ebyamaguzi okuva mu mawanga amalala nga n'enfuufu eriko ennyingi evuddeko obubenje bungi. Accidents zifuuse nnyingi kubanga emmotoka zidduka ziyisiŋŋana enfuufu eba nnyingi ng'oli talaba gy'alaga. Abantu baffe tebakyafuna ntambula zimala olw'ensonga bannannyini mmotoka tebaagala kuleeta mmotoka zaabwe mu binnya. Minisita asituse najja nja kumwebaza era abawadde ebiragiro era akyabawa ebiragiro bayiweko mangu bakole mangu kolas ate era bayiwe n'amazzi bateekemu ne hampu singa abakulembeze bazibalizinga ensonga zino. Bo abatuuze abawangaalira ku luguudo luno babuulidde minisita okusoomoozebwa kwe bayitamu mu kiseera kino. Amazzi gatutawaanya gayingira mu nnyumba luli gaali matonotono ng'era gayingira naye kati gonna bagawunzise simanyi kye tugenda kuba. Emirimu gyaffe zonna bizinensi zaafa. Ffe abaali balunda enkoko zonna zaafa ziweddewo n'eŋŋanda ze twali tulunda bw'otuuka ku nkoko eŋŋanda yadde empanga nazo tekyasobola kokolima zaalwala ssenyiga. Waliwo n'abagoba ba takisi abagamba nti oluguudo luno olufuuse agannyana lwonoonya ebidduka byabwe ebitagambika. Okunyigirizibwa era n'atuuka okugaana n'ayongeza ne ssente twogera kuba emmoroka ekkubo likuba emmoroka ogenda okudda emmoroka yonna ng'eragaya obutabeerako na hamps ku nguudo nti emmotoka zidduka nnyo ne zisitula enfuufu ti dereeva aba takyalaba na gy'akola ki. Wano minisita Byamukama wasinzidde naawe aba kampuni ya Chiko abaapatana eddimu ly'okukola oluguudo luno nsalisale wa nnaku 9 okubeera nga bamaliriza okuyiwa kolas ku luguudo luno era singa banaalemererwa kontrakiti yakusazibwamu. Tujja gisazaamu oba tutwala mu kooti batutwale naye nga tufunye omuntu omulungi agenda kumala ekkubo kubanga ekkubo erirwawo okuggwa gavumenti ekwata nnyo mu nsawo. Mu ngeri y'emu ategeezezza nti bakontrakita abakola oluguudo luno beekobana n'abakozi mu minisitule ng'ekyokulwawo baakafuula katego okukanda gavumenti ensimbi era nga waliwo abagombeddwamu obwala. Kati ke baapanze ne bagamba ekkubo lye mwatuwa kola sayizi gye mwatuwa okuteekako ntono twagala tuteekako sayizi ennene ffe gye mutuwadde ne tugiganye emmotoka tezijja kusobola kuyitawo ne bakolawo ka pulojekiti kaabwe ka dizayini ka bilioni za Uganda 15. Ono era alagidde ba kontrakita okwongera ku mazzi ge bayiwa okusobola okutaasa abatuuze enfuufu. Balina okubanga bafukirira amazzi mu biseera by'omusana bwe biti. Enfuufu nnyingi abantu bafuna ssenyiga bizinesi nazifuuse enfuufu emmere egendamu enfuufu chapati n'obunyama bugendamu enfuufu kati mulimu ssente ze tubawa okufukirira amazzi era mbalagidde okutandika olunaku lw'enkya. Major towns balina okufukirira amazzi. Patricia Nakayima ne Betty Namawanda BBS Terefayina ageesigika.